Pale FM ekwera omuntu wabulijjo nnyo kuba nti otumbudde of course wonna wooli katandike ku ky'Omumerika basajja bayitibwa Abamerika ejjo sabagambye nti Abarasha bakutte ennyonyi eyitibwa Felon SU-57 ne bagisindika mu air show egenda okubeera mu kibuga ekiyitibwa in fact egenda maaso wali e Dubai. Nawa mawulire gennyini olwaleero ganyonyi F-35 ababiri bano bali ati pa bako ntana balina okwevuganya okw'ekika ekya waggulu okitegeera. Russia side eno mu America side eno kati buli omwata ayina abawagizi ono ayina abamuwagira eno n'omulala ayina abamuwagira alternative government ey'ensi kubona simanya ani ali ku opposition ndabanga Russia ali ku opposition olw'ensonga nti ayagala kulivula musajja. Anyway ekiriwo eggwanga etibwa ne United States of America bamaliriza ddiiru Abamerika bagamba Russia bw'oba okyewona ne zi Felon SU kakati tuyina F-35 ennyonyi eno tutegedde nti bagenda ddiiru emaliriziddwa ensisinkano ebadde mu Crown Prince omulangira lindiridde we Saudi Arabia Mohammed bin Salman n'omukulembeze wa America Donald Trump. Ebivaayo biraga nti buli kimu kiwedde. MBS abadde munda mu ggwanga etitibwa lya America ne baba nga bakimaliriza bakimaliriza ennyonyi ey'omutawaana bagenda jiguza eggwanga lya Saudi Arabia. Omanyi America si ya bulijjo nti ne bw'oba ogenda jigulako ssebo nga gwagenda okukwata ssente z'ogiwe tebibeera byangu. Bibuuze kubuuza bingi kale tetuganye ssente ogenda kuzituwa n'ennyonyi yaffe ogenda gikuuma otya ezo gikanika zinaaba zitya okitegeera okolagana naani nga tennaba kukuguza kyakwansa kyayo